Sebo mkadde waffe omusumba Moses Maka, bamaama, abaana n'abazzukulu, omukulu w'ekika n'abantu b'ekitundu kino, ku lw'ekkanisa Seventh Adventist Church tubasaasidde nnyo nnyini olw'okufiirwa mukadde waffe, mukadde wammwe, era tusaasira nnyo ekitundu kino n'ekkanisa okutwalira awamu. Mukama abagumye. Era Sebo Musumba Maka, tetwabadde na ngeri ndala esobola kubugiriza okujjako okujja wano ffenna tubeerewo, era bangi abandyagadde okubanga batandikirawo naye n'abatasobodde kujja Sebo bakyalina ennaku era nga bakusaasira olw'okufiirwa mukaddewo ate abaddewo mu byonna ebikuliko. Olw'ekiseera nga bwe nagambye katudduke. Bayibuli eno singa mbadde n'akaseera kamala nabadde nteeseteese okubayigiriza ekigambo kye bayita kufa, kubanga newankubadde kikadde nnyo ku nsi kuno naye kigaanye okutegeerekeka. Bassebo ne banyabo, abantu okumanya okufa kwabalema okutegeera. Abamu balowooza nti omufu awulira, era balowooza nti ategeera. Ate n'omuntu atannafa naye alowooza nti bw'alifa alisigala ategeera. Era eriyo abayinza okwogera ku ndi mukika n'amwogerako mpolampola n'amugaa nti munnange ondabira ne ssenga, munnange ne baaba yagenda dda, ne munnange jjajja mwami nange ndi mulwadde, bw'otuuka eyo nsabirako nyambako. Abantu bangi obawulirira mu nkaaba yaabwe, ate bw'obanga totegedde kufa kye kutegeeza owulirizanga bakyala abakazi be basinga okutawaana n'ensonga eno, si kubajoogereza naye maama mukaaba. Munnange ondekedde ani, munnange ondekedde ani, munnange ondekedde ani. Omuntu n'akaaba ne mukamuliraanwa naye najja n'akaabiremu eyafudde musajja n'agaa nti ondekedde ani. Kati akulekedde ani abadde wewuwo? Okufa kubonyaabonya n'enkaaba ebula. Omukyala twali tuli ku mufungo ono ye waakukaabira, bakaabye bakooye ne wajjawo omukaabi omulala omupya ng'ate eddala mupya. N'akaaba nnyo n'agamba munnange ondekedde naye munnange otukoze bubi. Kati omwana gwe twatwale Buyindigo watwalayo agenda kusoma atya? Nfude! Owamakerera n'amalako. Yamenya abaana nga basatu naye ng'abaana abo abasatu namwandu ono si yabazaala, ate tawulirangako nti ayinayo abaana abalala nga bano babagobe ne sukulu fiizi za senior 4 tebaakole na bibuuzo, naye ng'omugenzi alina baweerera bali e India abamuliraanwa. Tetwandibitegedde naye enkaaba etabula, omuntu n'ayogera ebitajjaawo. Naye ate naffe era obukafiiri bututawaanya. Nali mpulidde abantu abaga nti bwenfanga njagala banziike wali mukyala wange, ate mukubangawo omutuli ndowooza ng'alowooza nti anaagendangayo ne banyumyamu oba ku ssaawa mmeka nadda. Abantu bangi bagamba, musajja yambuuza nyinza okufa, omukazi oyo n'aleeta omusajja omulala mu nnyumba, ne mugamba bw'amuleeta mu nnyumba aba akomye kumpi. Alina eddembe erimuleeta ku kitanda kyennyini ekikyo, omusajja n'agweri n'azirika mu bigambo. Naga nti ku kyange konze nnyo. Naga njagala kunzika wano kumpi n'eddirisa nsobole okumonitalinga. Omonitalingaani. Abantu okufa tebakutegeeranga. Paka le namugamba ne bw'amuteeka ku kitanda kyo kyennyini, kubanga abafu tebawulira. Bayibuli egamba tebalaba, tebategeera, tebawulira, tebalina mukwano gwabwe. Kambategeeze ne bw'oziribanga abawali musajja ono mukwano gwange, tolina kyoyogera naye. Bayibuli egamba nti teweesiganga muntu na mwana wa muntu kaabe mulangira, kubanga bw'afa omukago gumukola ki? Ebirowoozo bye ne bikola bitya? Ne bibula. Oyo tawulira. Nti okwagala kwe n'okukyawa bifaanana.
kati ono agambye nti yakomya amugambe nti kale tunaayogera, kati ono takyabimanyi era tajja kubimanya. Eriyo abantu abatusiiga obukafiiri nakati bwenfanga temumbikkulako era bwemulimbikkulako mulindaba n'omuga nti oliba weekwese bino bya nobbo tepo. Abalala bangi balowooza ti abantu tebafa bafuuka emizimu. Era nze nagamba nti nemmala nkizuulira ddala nti omuntu bw'afa afuuka omuzimu njagala nfe mangu, kubanga omuzimu gwe gutambulira mu bbanga tegusanga traffic jam. So I am better that way. Omuzimu gutambulira mu bbanga, omuzimu tegujja mu lukiiko, omuzimu gukolera eyo gunzina n'abazira. Kati okubeera omuzimu kisinga okubeera omuntu. Ekyo kitegeeza ki nti abantu tebategeeranga nsonga ya kufa. Abalala ne mu byeddiini tebategeeranga nsonga ya kufa. N'owulira omulala ng'agamba nti ono afudde kati agenze mu ggulu. Agenze ludda wa? Nali mu kuziika oli nassaako omusaalaba n'agamba nti naye ono olw'okubanga afudde muto kati agenda kutuwolereza eri kuba tafudde na kibi. Nempulira nga ntidde nga njagala okubuuza nti abaafa mu mulembe gwa Nuuwa abato balina kibi ki? Abaafa ku gwa Lutti balina kibi ki? Bassebo ne banyabo njagala kubategeeza ebigambo bino lwaki mbigenzemu byonna. Bwe ntegeera nti abafu tebategeera, Bayibuli egamba nti era bw'oteenenya kintu ng'okyali ku nsi kambabuulire. Leka kulowooza nti essaala gye tulisaba ng'ofudde egenda kutereeza bbe. Era omusajja ono ssebo taata okoze bulungi n'onnyonnyola nti bwe yali ng'akyategeera yeenenya. Tugamba tutyawo? Ekintu n'akitereeza bulungi tugamba tutya? Basse bammwe abeetaaga okwenenya weenenye kati ng'okyategeera. Essaala zonna ze tusabira abaafudde mbu tubasabira, okwo kuba kunyumya mboozi. Osobola okikola but not bibirikale. Bayibuli egamba nti abafu tebategeera. Sina biseera bisoma walala. Isaaya agamba nti abalamu be batendereza Katonda nga nze bwe nkola. Abategeera Katonda bamutegeera balamu. Era gwalinze okufa tukusabire otereere omaze biseera. Gwasabira abantu beewo batereere omaze biseera. Bayibuli egamba nti abafu tebategeera. Naye wulira, nina kye neewunya be batebawulira. Lwaki aleeseeyo olunyiriri olwogera ekigambo ate ekikontana? Njagala kutereezaamu wano mbategeeze. Kirabika omuntu bw'afa asigalamu ekintu kyokka kyasobola okuwulira kiri eki. Si mukazi we, si mutabani we, si byasimbi. Ate okumanya ng'omuntu bw'afa tategeera kyemuva atubba ebintu bye ng'afudde era n'atatunyega. Omuntu bw'afa ne mu bukabenje nga kakuttaawo mmotoka n'ebbeeri buli ajja asokola ssente omufu tanyega. Tutunze ettaka ly'abafu ate ne tulima nti abafu balaba. Lwaki bwe mwatunda ettaka teyalaba? Tukyusizza abasika naye bwe twakikola lwaki teyalaba? Naye ntegeddeyo wano olunyiriro nayagadde okubuulira olwaleero lwe luno mbw abafu bagenda kuwulira bonna. Bameka? Tulina ku nsi kuno abantu abamu abalowooza nti bo tebya Katonda tebibakwatako. Balowooza tebibakwatako, bikwata ku bannaddiini. Omuntu ne yeetekamu omugwa n'afa awone ebizibu. N'anywa obutwa n'afa awone ebizibu. Alo, teriyo muntu afiira mu ssabo alizuukirira mu kkanisa. Tekiriyo. Teriyo alifa ng'akuba nsaasi mu ssabo alizuukira ng'akuba nnanga mu kyaki. Buli muntu waakomyawo awo wagenda okusalirwa omuki bannaaye omusango. Agambye nti bonna, agambye mu kuwulira, agambye temukyewe kubanga ekiseera kikola ki? Si kati ebyowoza omufu yaŋŋambye wanziika bubi ate kakati wanziika bankunamira ate wano banziika waninanyo akaana kato ate kanyonyogogerera. Ebyo bye mukyakala nabyo ani abibagamba? Setaani. Lwaki sitaani?
kuba sitaani mukulu okusinga. Sitaani amanyi jjajjaawo, amanyi sengaawo, amanyi n'ebintu byonna bimwetaaga. Agambye bonna, naye weetegereza akagambo ke nagambye, bonna abange mwenna abali wano abaganye Katonda, abaganye okusinza, mulinde eyo olunaku olw'okusalirwa omusango. Okusinza Katonda, okukkiriza Katonda oteekwa okukiteeka mu nkola right now ng'otegeera. Wulira ekiddako awo, bonna bali mu ntaana. Waliwo abalowooza nti abantu be bafa bagenda mu ggulu. Ekyo tekiriiyo. Bayibuli egamba nti baba beebase. Naye baba beebaseewa muki? Mukyogenda manyi baba beebaseewa. Jjajjaawo yeebaseewa. Abatukuvu beebaseewa. Singa amadde n'ekiseera ekimala nandi kusomera ennyiri ezikugamba omusajja ng'ayogera bagenda namukuba bamutta n'agamba nti nannyonnyola bulungi n'agamba newankubadde Dawudi jjajjammwe yafa n'amalalo ge gali waffe, yaziikibwa n'avunda. Bassebo obe munnaddiini obanga olina ne munnaddiini gw'omanyi eyalina eddiini ey'amaanyi, bwe baamuziika yakola ki? Ne muntaana mwa tetulina lunyiriri lugamba nti abalungi ennyo oba abalungiko balitwalibwa mu ggulu, kubanga Yesu bw'alibadda alidda mu kitiibwa kye ekya Kitaawe ne bamalayika. Ekitegeeza abatukuvu baliba bali ludawa. Nyigira nnyo abantu abagamba nti Yesu ajja kudda ate ne baga nti abafu bagenda dda mu ggulu. Kati akomewo okukolawo ekiwano. Abantu abatukuvu baba bali mu ggulu, oli nabo okomawo kunona ki? Agambye bonna bali mu kibannaye. Naye ate njagala kwewuunya ekigende kuddako ekigambo ekyo. Lwe baliwulira eddoboozi lye, mulekeraawo okulowooza nti abafu bawulira amaloboozi gammwe. Abamu mugenda ku ntaana ne mugwa kuli ne mweziribanga, jjajja nze binnemye, maama binnemye, nyamba. Akuyamba yagaana okweyamba n'alemwa, ayamba yafa. Nosanga abantu nga bayola ettaka ku ntaana, nosanga abantu nga badaamiriza ku bafu. Gwe yagenda ku malaalo mu bakwambulule bakwongera bwongezi. Agambye abantu bali mu ntaana bafa balindirira ekinsanyusa kikino. Abo balivaamu bonna, tugamba tutya? Kino kyenjogera kiwakanya enjigiriza egamba, naye wano sikiwulidde nnyo, mpuliddeyo ng'ombabiri, nabadde nkirinze nkiteege naye tekibadde kubanga muli bannaddiini nnyo. Abamu bagamba bwe bati, tugenda okumutwala mu nnyumba ye ey'olubeerera. Mwali mukiwulireko nga abantu bakyogera. Mukasa ono afudde naye Mukama mwe ekimula eky'emirembe, kaakati mutwala mu nnyumba ye ey'olubeerera. Eriwa ekigambo lubeerera, genda mu kitabo ky'enkuluze, genda mu lulimi okyuse lubeerera kitegeeza ki? Bassaba omuntu we tumuteekaawo ne bw'oba omwokeza bwokya alivaayo. Envaayo ye yeewuunyisa. Envaayo abamu baliviirayo obulamu obutaggwawo. Tugamba tutyawo? Mbakubireko mu Buganda baliviirayo obulamu obutaggwawo. Abalala baliviirayo omusango. Leka kufiira mu kifuba kya munno atali mukazi wo n'ogamba nti ojja kuzuukira ng'oli mu kigo. Leka kulowooza nti bijja kukyuka. Awo wookomye alo twebaza ndi mu kika afiiridde Mukama waffe Yesu Kristo. Haleluya. Ekyo kyokka ekyetaagisa. Agambye nti balivaamu, naye nga bavaamu nga abalala bazuukirira obulamu obutaggwaawo, abalala nga bazuukirira omusango. Naye baani agenda baakola ebitasaana? Kati genda weebuuza okola biki ebyo? Musajja gwokola biki? Musajja asajjalata, sajjalata alo. Sajjalata, naye okusajjalata kiri mu Bayibuli. Kyekimu ku bisaana kusajjalata. Alo, onyaga ebintu bya banno, olya enguzi, okyusa ebiwandiiko, okola ebitasaana ne gavumenti yo tebikkiriza,
In fact eriyo na ggwanga liyigirize ebyo. Abantu bakola ebyobusegu bye mukola bisaana oba bisaana lwaki mubikola kiro? Lwaba bisaana lwaki mumwe? Waliwo yajja n'agamba ti abantu abakola ebintu ebyo baba bazaalibwa bwe batyo, bambi mubasabire nnyo mmwe ng'abasumba, bazaalibwa nga bali inclined okukola embeera eyo. Kyeva mubuuza nti kati bwe tuba eriyo abazaalibwa okukola ebintu ebyo, njagala kubuuza ffe abakola bino ebiramu batusomesa busomesa? Mbuuza mmwe abatudde wano, waliwo ettendekero lyakusomesa ebituufu? Ndaba amaaso gammwe gonna ne bwe mbalaba bwenti ndaba nga mumanyi ebituufu. Kati lwaki ebifu byo babitusomesa? Ekitubisomesesa kubanga si bye bituufu. Ekyova olaba omusajja omu yawandiika ekitabo n'agamba nti it's hard to be lost. Okuzikirira kikalubo. Katonda yateekawo ebiwooma nga bye byobulamu obw'emirembe n'emirembe. Ebintu ebifu ffe tubyesibako. Agamba balizuukira ne baba balamu. Bameka baagala bazuukire baba balamu emirembe n'emirembe? Ye ate ne bw'otoyagala ogenda kukola kikirala. Ekyokubeera omulamu emirembe n'emirembe okikola nga choice. Nebaza Katonda yatuteerawo choice okulokolebwa oba okubugaana. Bulijjo bembeera nabo bano banyonnyola n'abawuliriza ku mikutu gyonna banyonnyola. Katonda omuntu yamulekera eddembe nga bw'asalawo okulya kaamulali. Kaamulali choice. Bw'omusanga aliko ekigambo hot pepper n'omuyiwa mu nvaazo, toyasaamirira balya ku mmere yaabwe kubanga wamutaddemu ng'otegeera. Abantu bakola ebintu nga bategeerera ddala. Kyova olaba teri mwenzi ayendera mu byeru. Mbadde sinaba kumulabako. At least wano wembeera mu nsi yange. Abagenda okwenda bonna bali mu black. Balina ebijaketi, balina ebikofiira. Lwaki bakola bwe batyo? Bamanyi bakola kiki? Katonda akuyigiriza muli munda nti ekyo kyokola kiki? Kikyamu. Ebintu byonna abantu bakola. Ngenda nentunulira olusere neewuunya abaana abawala. Eri ayambala akateeteeyi wamma ne kabeera kampi. Bambi n'avaayo ng'era anyumye. Mwali mbalabyekaawo. Naye ate ekinnuma ate bulidda kikumulaba akakola atya? Ate akasikira kinga waliwo tubadde twagalirira bannange. Ate akasika lwaki akasika? Kubanga yeesalira omuki bannaaye. Kyakola mwe mwenna abatambula n'obupiira nga mugenze mu nkuŋŋaana ne mu butale n'awalala. Akapiira kaba kakuyamba ki mu lukuŋŋaana lw'enjiri oba abagenze mu katale? Obupiira mubutegedde? Oba tobutegedde n'obubuuza ow'ewuwo nga muzzeeyo. Obupiira obwo bwonna buli muntu akalina mu nsawo eyazze wano mbadde ngenda gakeberamu kitegeeza nti weesalidde omuki bannaaye omusango nti kyeŋŋenda okukola eno gyeŋŋenda biyinza obutalama bulungi naye akantu kange kayinza okujjira eyo. Kitegeeza omusango gutegeera buki? Naye agambye nti abo abafaanana bwe batyo balizuukirira be bakola ebitasaana. Mu nkyusa endala yakozesa ekigambo abaakolanga ebibi. Abantu abali mu nsi muno ebibi babikola babitegeera. Omukazi n'asala amagezi gonna okuweta omusajja obugongolo, n'amusikira eggongolo, n'ateekamu kayayaana, n'ateekamu kafugankande, n'amuteekamu olusiiti, n'amuteekeramu kiki, n'amuteeramu kiki, n'amusiikasiika. Kati gwe yawasa abanjirya, ffe Mukama yatusaasira, aleluya, mumpuubireko. Katonda bino ebintu bye yatulagira yayamba ffe tubeere bulungi. Katonda yataasa ffe baga ntobbanga ng'oggyeko ekirala yataasa ggwe okukuba emiggo n'okuswala mu society. Katonda yataasa ggwe obwenzi. Gwe tomanyi bantu kye bayitamu. Katonda yataasa ggwe. Katonda bwe yali ng'agamba toyendanga, Katonda yali tatya nti bajja kwagala muwala we. Yali tatya nti ajja kufuna obulwadde. Kubanga buli ayenda obulwadde yabwefunira. Katonda bw'aba yakugaana yakutaasa. Bameka baga ndi Mukama mulungi. Kyova olaba kansembyeyo kino abaseveniside kye baayisanga n'omukulu oyo Pastor Johannes akyali wano. Baatugamba mu myaka gino 5 munyweze nnyo grounded in the Bible. Hallelujah.
Mwongere mwamina. Fa Abadventist oli bwakubuuza twawukana tutya n'eddiini endala, togenda ku Google, togenda ku AI. Bwe bakubuuza twawukana tutya, abantu bagambe aba Seventh Day ng'ono gwe tuziika enjawulo ye eri emu, Bible and Bible only. Endagaano empya ate n'enki yonna ate yokka. Basse bameka baagala okulokolebwa? Grounded in the Bible. Bible eno singa nammwe bannabyabufuzi mugifuula ensonga nga temuginoonyezaako bululu, eri abaginoonyezaako akalulu. Omusajja nomulaba nga buli lwanoonya akalulu bajja mu kanisa najja nayo, naye nga tagikwatangako, tamanyi, ogenda okulaba nga agiwunzise. Oga tubikule wano ng'olaba atagiwunzise, gy'asoma si gyedda. Naye yazze nakyo kuba to impress people nti naye wa ddiini. Bassebo, ekirala nawulira omusajja yali yakiteeka ku social media n'agamba nti bw'oba oyagala okunyaza amaanyi ensi, ng'oyagala okukaabya abantu, weeyite munnaddiini. Fuba okuba ne Bayibuli n'ebitabo by'eddiini oba obubonero obulaga nti oli munnaddiini. Kijja kusobozesa okutuukirira abantu ab'ebbeeyi, abantu abali waggulu bw'omaliriza oluvannyuma. Alo kyova olaba nze kasita onsanga mukubinoga nti haleluya nga nsooka nsirikamu manya, am I safe here? Oh, I'm getting somebody. This is a new thing. Ngamba ki? Agambye nti abantu yabawa Bayibuli balokolebwe. Ate ffe Abadventist n'agitukwasa, ate natugamba tuliyambe n'abalala. Focus on what? On mission. It is our work. It is our reason of existence. Kuyamba abantu baleme kuzikirira. Abantu bagenda kuzikirira naye nga Mukama yatuwa kye bayita open book exam, kubanga byonna ebibali tubuuza mu ggulu babiteeka wano, ate ekitabo kisobola waffe. Tugamba tutyawo muzeeni mukika tukola bulungi. Waliwo ekintu kyensembyayo saagala nsukaawo. Nsoma lunyiri, soma abadde asoma 14 aliwa takyaliwawo. Kubikulirwa kubikulirwa nsoma lunyiriwa bulijjo luno ffenna lwe tumanyi abasoma Bayibuli. Agamba bw'ati 14:13, n'empulira eddoboozi eriva mu ggulu nga lyogera nditya, baweereddwa omukisa abafu abafiira mu Mukama waffe Yesu. Abange mbeegayiridde nga tonnafa, teeka obulamu mu Yesu Kristo. Agamba bafiira mu Yesu, so si boogera ku Yesu, so si abayimba ku Yesu, naye mu Yesu. Enseeno ekoye n'abayaaye abacuppula erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo tolyesembereza bwesembereza, tolyambala bwambazi, liina kubeera mwani mu ggwe. Balina omukisa abalina Yesu mu mitima gyabwe. Tugamba tutya? Agambye nti abo ne bwe bafa ebikolwa byabwe bikola batya? Bameka baagala nti bagende ne Mukama waffe. Naye ekikolwa kyayita ebikolwa bye. Ansa ziri nnyingi, naye ng'ekikolwa ekikyasinze obukulu ekiraga nti ofiiridde mu Yesu, kukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo. Kyekikolwa kyokka. Bw'okkiriza Kristo Yesu, eriyo wano abatya Yesu, abeewala Yesu, tolina ngeri gy'ogenda kutuuka mu ggulu. Yagamba atya? Nze kkubo n'amazima n'obulamu, tewali ajerikita nga ayise mwani. Yesu yajja mu nsi muno atukubira ekkubo, atulaga obulamu, yabutulaga. Ndi mu kika yabulaba, ate neebazizza kubanga yabulaga n'abaana be. Njagala kusaba Dr. Maka wano mbalwisa na bulwisa kubanga bino byesobolera. Naye njagala kugamba nti okufa Yoshua Ddiiru, abange abamu basubiddwa obufumbo nakati tebafumbirwanga. Eriyo abasaba visa bagende bwe tebazifunanga. Naye omusajja ayogera ekigambo kino kirimu, ngenda kiwandiise wano ne bw'ototawaana, kiri mu kubala 23:10. Bwe yamala okuzuula nti okufa Yoshua Ddiiru, n'agamba kanfe ng'omutuukirivu bw'afa. Kanfe ng'omutuukirivu bw'akola ki?
n'enkomerero yange ey'oluvannyuma ebeere ng'eyiye. Dear people, ng'okyali mulamu, kakasa nti okola Katonda by'ayagala. Yesu bw'anadda waliwo ebibinja bibiri. Ekimu kijja kuba kisanyufu bwe abaamukkiriza, abalala bagenda kuba banakuwavu nga baswadde buswazi abaamugaana kubanga baamutegeera ne batamugoberera. Singa nannyini bulamu bwange singa nno obulamu bwange buggwako nga ndi muntu wa ddunda, eyo enkyusa bw'egamba, singa enkomerero yange ebanga ey'omutuukirivu, ekyo kiba kimmala. Njagala kusaba buli muntu ayagala obulamu bwe buggweko nga buggwereddeko mu Mukama waffe awanike ku mukono mulabeko. And if that is your desire, please can we stand up and I dedicate you in the hands of the Lord. Era njagala kusaba, njagala tusabe. Taata omulungi, abantu bano bonna bakuŋŋaanye tuyimiridde kutegeeza nti twagala ggulu, twagala obulamu obutaggwaawo, twagala okukugoberera, twagala okutuula naawe emirembe n'emirembe. Buli tuwulira nti Yesu ojja tuwongera essanyu, Sitaani atukozeeko effujjo, tukooye okutemula abaana baffe kati ku nguudo abatambulira mu mmotoka bagenda kulambula bo ne bafa, bano bafiire eno, bano bafiire eno. Sitaani atemudde abantu nga babajjako emitwe nga babasaddaaka. Sitaani atemudde abantu ng'akozesa ebyokunywa ebitamiiza n'ebirala okuwamba abakazi n'abaana abato. Sitaani atemudde abantu olw'okuloga n'okuwa obutwa n'ebintu ebirala. Sitaani atemudde abantu mu ngeri nnyingi, naye twagala okusaba nga tukyali mu nsi muno. Essaawa yaffe bw'eriba ng'etuuse, tuve mu nsi muno ng'abawanguzi.